Assalamu alaikum Kadama TV mbatumira ko mwena wa Kadama abakola mwebale nnyo okukola nange ogumiikiriza owangula naye mpulideko bambi obubaka bw'omukyala akola mu kiyumba ng'omukadde amutulugunya amuyisa bubi kwegamba Allah sente z'abadde akuwaddeko entonotono n'oyiyako n'okolako ekintu eky'amaanyi e Uganda. Nze kyembadde nteesa mbadde njagala addeyo kwanza e Uganda baba bamukiriza okugenda renewing contract endala yonna akwateko badde Uganda ayiye n'ezo sente z'abayina bwe biriba biganye agende mu kampani endala era bamukomyewo oluusi ayinza okufuna ekiyumba ekirungi omanyi oyinza okubeera ku kintu n'ogamba tebambonyaabonya tebakola bwe bati bano abantu beekyusa ng'obudde yebwa abagambe ngenda kulabako abaana bange nkomewo kati omanyi bw'obeera oli mu nnyumba tebakulaba valiyo tebagiraba balaba ng'omuntu ali awo talina mugaso buli omu akumanyira n'omwana omuto akumanyiira n'omugenyi abazze kukyala naye akumanyiira naye kati bw'ofulumamu n'ogenda bwe balaba omuntu ono abadde atuyamba kino omuntu ono abadde mulungi n'oyo omukadde amumanyiira amukola bino bw'amala okugenda ajja kulaba obulungi bwe baleeta omulala ate omulala abafuukira muzibu nnyo ate nga gw'obadde mukakamu omanyi bano abawalabu kye nabayigako Kadama TV asooka balagirawo ddala empisa embi ne balemererwa naye ne bamugoba n'okubiri n'abalaga obukakamu oyo ne bamumanyiira nnyo kuba oli abalaze tamanyiirwa kati nze kye naabalabamu kintu kimu kasita obakambuwalira n'obagamba kino sikyagala akakanamu ate bw'aba azze n'ekifuba naawe oteekako kifuba omulage nange saagala gwe omuteerako ku Qur'ani yayogera kino lwaki omukisa bw'oti nkole kino nasayininga contract ya kino bw'oba oli musiraamu kituufu nyinza okukola kino Qur'ani bw'eragira omuntu yenna omukozi wa bbeeyi mu Saudi oba mu Oman nakuba bano abaana abava e Uganda tebanakitegeera ngu ba bbeeyi okimanyi omuwalabu omutuufu alina eddiini ayisa bulungi bakadama n'owulira kadama agamba nze wendi bosi wange tambugulira oyo aba amanyi Qur'ani mbalayira guno omwezi gwa Ramadhan ogenda kutandika bakyukira ddala bonna omwana yenna Kadama TV ajja ku Kadama TV naga nze bosi wange ampisa bulungi oyo aba amanyi amateeka g'abakadama owulira aba amanyi etteeka lya kadama alina okusooka okulya nga famire yonna tenalya kuba yabeera bosi waabwe mu mateeka ga Qur'ani yabeera bosi waabwe kati omuwala bw'akimanyi yono akwata bulungi omukozi natamubogolera natamuyisa bubi naye kati bano ababa tebamanyi Qur'ani amateeka gaabwe bano abasamiza atwala buli muntu kasiya tamulaba mumuvaliye naye ng'omusiraamu omuwalabu omusiraamu ng'asaala asiiba amanyi vali eri mu kadaamu oyo omukozi ali mu njuyi yalina okusooka okulya yalina okwambala olugoye olulungi yalina okugulibwa ebizigo ng'abaana be tebanafuna na kyakulya omuwalabu omutuufu asooka kubuuza omukozi ali mu njuyi oyagala ki owulira naye kakati bano abaana bwe batuuka nze tontulugunya mirundi 3 ena nera nga tokyusaamu maze omwaka mulamba tokyusaamu maze ogwokubiri tokyusaamu ate nziremu sayininga contract eyaki alaba akulaga ekkubo omazeeko genda nga tebanakuwa butwa ekirala kye mbagamba bano abantu balina ebizibu byabwe naye tebabiraga ate n'ekirala oluusi sente zigenda ne zibagwako kati omwezi bwe guba gusembedde okugwako bakyuka bonna bakyuka togamba baba bakukolera meeting ne sente z'okusasula ziba zibaluma nga tebaziina jasi nga beesonda bwesonyi gwe nolowooza bakuwalana bakukola bino nedda sente baba tebaziina nga gwe bwolaba bwokola e Uganda ne zikubula n'ogamba landlord n'amusasuza ki olunyumba kati nabo bwe babeera ate nga baba balina okusasula kati natandika okuyisa bwati obubi gwe n'ogamba omukazi antulugunya biki naye nedda nga sente ziba zibabuziza okuwa nze waliwo omukyala gwe nali nkolera nga ye omwami talina buzibu naye olunaku lwogenda okunsasula omukazi ng'abogola namugamba nze tombogolera gweweebaka mpaka 7:08 bw'ozuukuka n'olowooza bukedde nze sirina kyenkoze kyonna mu nju nze mba nakoze dda nakoye n'okukuwa kati bw'ozuukira olimala kisigo bw'okebera kino saakirongoseza ate nkiddemu ate nga namaze dda okukirongoosa kati gwe woba oyagala weebake bw'ozuukuka tutandikire wamu emirimu nze bwe namugamba naye ndaba nga mpitiriddeko nga buli lwazuukuka kola kino namugamba nze byonna amaze emiryango mugamba sooka okwate naawe okwate olongoose omanyi bano abantu bwoba tomwekalizaamu akumanyiira olaba ne bano abaana basookayo nga babatya ne baleeta obuzibu ne bagukkira mu engeri gy'omuwandolinga ne bwaba muddugavu e Uganda engeri gy'omuwandolinga bw'oba badde omuwa sente leero ne zibula tafuuka mukwano gwo kati be bano abawalabu olunaku lwogenda okusasula esente zo zimulumanyi obeera ng'obadde weebaka bwebasi tolina kyokola okumanya okola ne bamala ne batakusiima weebali tebakusiima ne bw'okola otya ne weetoloola otya n'olongosa abaana n'obakirininga nga bw'alaba tasobola ku kikumi osangamu omu n'agamba weebali n'akutwala mu moolu n'akugulira ebyokulya n'akugulira engoye oyo aba akuwadde nga saddaaka ate nga kivudde mu mutima gwe ng'asiimye naye abasinga tebasiima naye oyo omuwala kyemugamba Kadama TV adde waka
ayiyo sente bwalina nga tebanabumuwana buto n'abulekawo omanyi ne bw'oba toyina obeera mugagga obulamu bwa bbeeyi okusinga ne sente zetulwanira ezo okoze emyaka 2 ala akuwadde obulamu ddayo kwewammwe owummuleko onyonye ebirala by'okukola bwebigaana ensi ekyaliwo nnene okyalina emyaka minene ku nsi oddayo n'otandika ekinyi ekirala okusinga okubeera nga osukuma odiyo oba ntulugunya ate nga gwolina ekyokusalawo mu mutima gwo n'ogamba naye kino kinnemerere kaŋŋende kadamatiizi olaba n'omukazi agumiikiriza emyaka 2 mu bufumbo nalaba bawe dakyuka atuuka nagamba nedda kaŋŋende nzire waffe aye naafuna omusajja omulungi n'amulabirira kati bino ebiyumba kubeera kugesesa n'ogamba kino kibadde kibi kangezeeko ekirala bwe kiggana n'ogakangumiikirize naye kati oyo omukyala engeri gy'ayogeramu bambi okumusasula bwe buzibu bwatuuka ku lunaku lw'okumusasula bamutuulira miitingi kati te n'ekirala abantu bano tebagala bakulabe ku ssimu baba bamanyi obageya engeri gye batawulira lulimi lwaffe engeri gye bamutulugunyamu baba bamanyi agenda kubira abantu e Uganda akubira abantu bwe bati bamanyi ffe tuli babi ekintu ekyo kibayisa bubi ekirala Kadama TV mbadde nkusaba omuntu bw'aba asikumye odi asooka alowoozeemu agambe naye omutima gwange nali nyenyonyi tewali yankaka obulamu bwange ale yakuwa obulamu bw'oba osinza n'ogamba n'ozuukuka ekiro n'omusaba n'omugamba njagala ondage ekkubo oba nzire ewaffe oba nkole wakugulaga ekkubo oba oli mukkiriza akulaga n'agamba ddayo ewamu akulaga oba oli mukkiriza naye abantu abasinga basaba naye nga tebali bakkiriza mu mutima akulaga ekkubo n'agamba ddayo oba ng'ogenda kufuna ekizibu era kikulaga mu nju eyo kati baba bakola bw'oba omazewo emyaka 2 tosayininga nga gwe nawulira amaze emyaka 7 nze abawalabu tebalinamu masitaani biki bw'omanyi otya nga ne Uganda amasitaani gyegali abantu nga baloga muleke okukyamya abaana oba omaze emyaka 7 nga toyina kyewali olabye gwebabeera bakuloga bano abantu ne bw'aba asaala atya gezaako muwe ekintu olabo bajja kirya tasobola kirya ne bw'aba akkiririza mu Allah 10 ku kirala n'omuwa ekintu gw'omukozi takirya akisuula kati bw'oba ogamba tewali nsi etaliimu makini tewali nsi etaloga tewali nsi etaliimu basamize kujjako omuntu guba mutima gwe n'agamba kankwate erinekubo sijja kukwata erinekubo muleke kukyamya abaana baba bavudde ne bagamba amasitaani gantuga ekiro gankwata gyegali bankozesa gyebiri baba talimbye bosi wange antulugunya gyebiri mulimu bosi bw'okolera ebirungi naye nga tabiraba ate mulimu n'abalala nga babi kuva ewaabwe nga babi n'atuuka mu nyumba y'omuntu neyefuulamu ye bosi omusajja bwamugambako nkwagala neyefuula kati mujja wooli buli kyamugambako nayagala abogolera omukazi gwasanze mu nyumba bw'oba omanyi emyaka gye bamaze n'oyo omukyala baba bamaze emyaka mingi gwe wakajja myaka 2 tobamanyi bo beemanyi beevuma ne beerangira ne beekwata matayi naye wayite ennaku bbiri basanga babiri nga bateesaza kutta gwe eyabadde awaana n'oli omukyala nze kyembakuutira babeere mikwano gyabwe ategeere obulabe bwayinza omutuusaako teweewalanga boosi wo musemberere nnyo wadde akuboggolera gwebeera mukakamu omusemberere omugamba omanyi kino ne kino gwebeera ng'olinga mbegawe owulira si gamba ngwakuwadde kino ate omulagirewo tokyagala omugamba nja kiri edda kitereke bw'amala ogenda kisuule mu kasasiro naye bw'akikuwa nawo kisuula wali agamba ono nno kale naye gwe mufuule mukwano gwo ekikulu mu nju omukazi gwoba ofuula mukwano gwo si musajja abasajja tebalina bulabe bonna wagenda mposa okukwata kyemmanyi naye ngwakuwa obuto oba pulaani zonna ezikolebwa zonna zolaba babonyabonya bano abaana kiviira ku mukazi enanyini nyumba mubawalabu kati bo bwe baba balaba ngaomusajja yanyambyeko kino omusajja mungi omusajja tabeera mukwano gwo mu bintu byonna byopulaninga omusajja tabeera mukwano gwo omusajja agendera wansi wa mukazi one waba amaze emyaka 4 nga teyeebaka naye omukazi aba akulaba buli kyokola omukazi yakyasinza obwambega mu nyumba eyo aba akulaba ayinza n'okuteekako ne mutabani wakukwana laba oba oyinza omukkiriza owulira n'omwana yenyini neyebaka nawe nagenda nabulira mama we nayebase naye kimanyisa tatabadde eyebaka naye tobola tatata kyatuwa sente abo benyini ne bakuteekako obwambega ng'ayitidde mu mutabani we omukazi ng'ayitidde mutabani we kale kwegamba si kyangu ennyumba zonna si nyangu naye obeeranga mukakamu n'osaba Allah n'akuteerako ekkubo erirongoofu nga kiva mu mutima gwo ebyo bye muwakanya gyebiri abaana babibakola Kadama TV abaana babibakola bwoba tonatambulamu tomanya nsi bweri naye bw'otambula otegeera ensi bweri Uganda yensi ekyasinza okubeera nnungi ennongoofu mu nsi zonna ne bwe munaatambula ne munaagenda wa ensi ekyasinza obulungi ye Uganda nze kino nkibabuulira ffenna twava Uganda naye nga ensi ekyasinza obulongoofu ekyasinza obulongoofu si ku 10 ku kirala naye nga 50 o 70 Uganda yensi ekyasinza obulungi kati bano abantu n'ebiseera ebisinga batwegomba fe abaddugavu abava e Uganda naye olw'okugamba ffe tetumanyi valiri yaffe ng'owetwalira wansi ye n'omutwalira waggulu naye nga ffenna twenkanankana ate n'okubasinga fe abannayuganda tukola tulinga oba kompyuta kyemba njogera yakolako akantu katono natandika okuweekera nfa biki akantu katono kakozeeko n'okufumba emmere yokka mufumbiro aweekevayo nga tabitegeera ebibwiibwi yabyambulamu n'abikasukaawo n'empala y'omunda n'agikasukaawo gw'omanyi oba n'abijjawo n'ayingira ekisenge n'okunaaba tebanaaba bo ayambala bwamaze n'atambulamu n'agenda naye ng'oyo omuwala Kadama TV bambi kinkutteko nnyo adde Uganda waba ina milioni ze 7 adde Uganda ayeyiye sige magezi gange genkuwa ayeyiye aveewo abo bakadde baba bantu babi esente ziba zimuluma naye nga talina kyakukola ebyange salaamu aleikum bagazza ramanzaani ennungi tugiyitemu bulungi abakkiriza mu Allah yokubo
lyoka lyembawa okkirize nga bw'oteeka wansi ekyenyi kyo oba okkirize mu Allah aba akuddamu ne bw'ozuuka ekiro n'omusaba okkiriza Katonda y'omu aba akuddizaawo. Salaamu alaikum.